Yes nabagamba wesinkana movie ejjuddemu martial arts ng'erimu comedy erimu ekitala erimu muhabbat tula butuuzi ebeera Jinja Media TV Telegram account osubwa ku lulwo. Eno movie erimu martial arts erimu kungufu erimu buli kimu erimu action comedy kaziina omuhabbat. Kyolina okukola okugira bagenda ku Telegram account yaffe nga sinaba na kuleeta linnya naye sooka subscribinge bambi. Musubscribinga hano ku Jinja Media TV wemumala okusubscribinga mulikinga ate mucommentinge. Then okire mu description okebere link ekutuusa ku Telegram. Oba okozesa enamba eyo sembyayo 51 bwekiba tekisobose genda mu Telegram typinga mu Jinja Media TV. Just otypingamu ekigambo Jinja Media TV mu bulamba. After okutypingamu genda onyonye movie eriko ekigambo ekigamba Heavenless Road and the Dragon. Eyo movie egenda kubanga ekutuukako. Yes, ku Jinja Media TV musoko subscribinga atanaba subscribinga gwalaba video eno soko subscribinga then you likinge osharingireko n'omulala omugambo nti movie update ku Jinja Media TV twasimuludde dda. Bwe tugamba okusimulula yes Jinja Media TV yennyini okwo genda sanko bu series ngaki sanko kasiri akagamba professionals heroes aganako Hollywood the world ne movies endala gazanga Blood Sisters Novalan Eagle Robinson Beastmaster Vikings and others many. So go subscribing hano ku Jinja Media TV naye okutuuka ku movies zino genda ku Telegram oba kozesa link eye kutuusa ku Telegram wano wabeerawo movie update only. Tubawa series wezibanga weziri naye sawa ina tuyinza osimula kaseti akapya inshallah nenga mwebale kwekumirako subscribe for more.